Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Kituufu ddala program Tambula n'okumanya nange Sekyanzi Douglas nga bulijjo. Olwaleero tukuleetedde omunnamawulire asinga okubeera omwatikirivu ennyo mu Canada. Ono ng'amanyiddwa nga Convey, munnamawulire wa CTV, ekitongole ky'amawulire ekisangibwa mu Halifax, Nova Scotia e Canada. Ono nga y'omu ku bali mu kibinja ky'abasasi b'amawulire mu bitundu bya Atlantic mu Canada. Convey yazaalibwa era n'akulira mu kitundu ky'ebbali Ontario mu Canada, n'akakalabiza emisomo gye mu MC Master University nga eno gye yafunira degree mu by'empuliziganya ko n'okuvunula ennimi oba kiyite linguistic. Ebyafaayo bya Convey byetoololera nnyo mu mawulire era yatandika amawulire mu myaka egya 2022 olwo nga akolera aba Global News mu Toronto, era eyo yakakkalabizaayo emirimu egy'enjawulo mu mawulire era nga yaweerezaako nga omuyambi w'aba editor, era nga bwe yaweereza obulungi bamwenyumirizaamu nnyo, olwo ne bamuwa omulimu gw'okudirectinga behind the scene, wano ng'alungamya abo ababa bagenda okubeera ku live oba abali ku seeti. Omukutu gwa CTV okukizuula nti Convey yali munnamawulire mulungi nga ali ku Global News aba mu kansa, era ne bamutwala Halifax, Nova Scotia okutandika okubasakira amawulire. Convey bamuteeka ku ttiimu ekolera mu bitundu bya Atlantic mu Canada. Ono asinga ku lipootinga amawulire ga muntu wa wansi n'ebitundu ebimwetoolodde ebyenjawulo. Convey alipootinga ku mbeera y'abantu n'ebyenfuna, n'alipootinga ku nsonga z'amawulire ku mayumba ko n'abo abatalina we babeera. Convey alipootinga ne ku nsonga z'emikolo egy'enjawulo ko n'okukola program ezisomesa ku byobufuzi ko n'ebyenfuna kwoteeka n'ebyokwerinda mu ggwanga. Olwo nno kwateeka ne program ezisomesa ku byobulamu mu Canada. Convey awandiise story ez'enjawulo ezitambulira ku TV okwoteeka n'emitimbagano gitenga TikTok, YouTube, Twitter n'ebirala. Mu bufunze Convey y'omu ku bannamawulire abakyasinze okubeera abato mu Canada, era nga mwatiikirivu nnyo kubanga ali professional mu ekyo kyakola. N'olwekyo musigale nga mwekuumidde ku MRU TV nange Sekyanzi Douglas.